Mu Bayibuli ekitabo ky'omubuulizi essuula ey'okusatu olunyiri okuva ku lusooka n'ennyiriri eziddako bagamba nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Mu bintu ebyo mwe muli okwogera. Twogere ku kwogera. Okwogera oluusi twogera amazima oba tuba twogera kituufu, naye tetulowooza kyenjogera nkyogera mu kifo ekituufu era kyekiseera kyakyo nkyogere. Awo nno ne tufunawo obuzibu nga w'oyogeredde si we wandisaanye okwogerera, era n'ekiseera ky'oyogereddemu nawankubadde oyogera mazima nga si kyekiseera ekituufu okwogera amazima ago, nga nawankubadde oyogera kituufu nga si kyekiseera ekituufu era nga si kyekifo ekituufu okwogera ekyo ky'oyogera, naye nga oli mutuufu era nga gw'oyogera ge mazima. Kale tusooke nga tulowooze nga tetunnaba kwogera ekifo kye tulimu ddala kyekituufu okwogereramu ekyo kye tuteekeddwa okwogera. Tulowooze nga tetunnaba kwogera ddala kyekiseera ekituufu twogere ekyo kye tuwagala okwogera nawankubadde nga mazima oba nga kituufu. Abantu abamu bakyayiddwa, abantu abamu basaliddwa emisango, abantu abamu basibiddwa olw'ensonga nti kye yali ayogera gaali mazima naye teyakyogerera mu kiseera ekituufu. Fubanga nnyo okulowooza ku kiseera ky'oyogereramu era n'ekifo w'oyogerera nawankubadde oyogera mazima oba kituufu.